Amanya Nedobozi Frank abaho president wa TikToker nga bulijjo abamu sibonna. So guys, nze kukola video eno nga nsaba kwetondera Abaganda. Omwami oyo Gwentadawo be yavumye n'okwetondera Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Ndi wano okwetonda behalf of Banyankole and Banyarwanda. Mwami oyo yadde avuma Abaganda oba nga avvoora Kabaka wa Buganda yagambye awagira NRM Munyarwanda Munyankole sort of. So I'm here to apologize behalf of Banyankole and Banyarwanda. Video eno njagala mugitaginge mbitongole bya government ebyenjawulo. Mutuyambe amaanyi ge mwakola nga mukwata pressure ne madbala mukwatemu omwami ono. Mfunye Abanyankole bangi bali mu inbox yange bakaba because of that guy. Mfunye Abaganda bangi bali mu inbox yange bakaba because of that guy. So Abaganda omwami ono yayisiza obubi oba gwe kyakoze obubi tonyigira Munyankole tonyigira Munyarwanda. Nyigira omwami oyo nga ye ne family ye. Abaganda bali kuvuma sister we gwazalibwa naye amuwasiza musajja Muganda. Sobola kwogera linnya lya sister we oba ba wa sister we kuba ba wa sister musajja wa amanyi tuli naye media ali media ayina omuyimbi omugwa managinga ate musajja Muganda musiramu kati omwami ono bwaba asobola vaayo n'avuma Abaganda nga ne sister we gwozalibwa naye ashwirwa Muganda eshajo lyono ojuma Abaganda really nono ogeza kumanyisa kikempaka. So Abaganda gwe kyakoze obubi mutisonyuwe ngafa Abanyankole n'Abanyarwanda. Ze siri willing no muntu avora tribe y'omuntu. Yensonga lwaki nateekamu amaanyi ne full figure ne bakwata pressure. Nina abasajja abamanyi abaze mu inbox yange okuli n'abaserikale ba UPDF nga bakaba because of that guy. So video yange no mugitambuze mugisharingire ebitongole bya security. Ono mwami tasobola kuvuma Abaganda n'avuma Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Ate nga yerimbise mu kintu nti awagira NRM ayagala Museveni. Please abawagira Museveni sibwe bakola. Fe turu bawagizi ba Museveni 100%. Tuwa respect tribes abantu, tuwa respect enzikiriza y'abantu oba omusa Muganda oba omulokole oba omusiramu. Tuwa abantu respect mbiti byabwe. So Baganda bange munyambe mutambuze video eno. Police n'ebitongole ebirala mukwati omwami ono nga bwe mwasobola okukwata pressure oba madbale south ali mu prison. Yakola ekintu ekyo yavuma Muhoozi n'avuma Speaker Parliament n'avuma Museveni. Nsawa zino madbale ali mu prison. Kigo nono omwami akwatibwe naye amusangeyo. Abeere ekyokulabirako eri ba TikTok abasobola okwata amasimu gaabwe ne bavuma tribe z'abantu. Saagala abeere wabweru ng'ayina nti lwakuba Munyankole oba Munyarwanda. Naye akwatibwe abeere ekyokulabirako eri banne. Abavuka bano bali tiimu bangi bavumya abantu. Ffe batuvuma ddala ne bateeka wali bavumya abawala Abanyarwanda bavumya Abanyankole nze Frank banfu bampata n'okunvuma. Bati muganda wange ekintu kyewakoze okuvuma Abaganda ne Kabaka waabwe kibi tekivumirira nga ffe Abanyankole abatani azikiriza ng'eyammwe nga mwe tiimu era bifaananyi byange nabibateerawo nga bwe bakola akabinja kaabwe engeri gye bavumamu abantu. Big up guys. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe
nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze okuki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula
tutunuulira nnyo point eno nti kyetugenda oba kyetulwane kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda nowetunulamu nolaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi kyoba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo kyofuna kyogwanira. Ekyo kyekibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka kyofuna kyolwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.